Oluvannyuma lw'ekirwadde kya ssenyiga corona okwongera okusaasaanira amawanga g'abazungu, abantu ab'enjawulo ne balugulamu obulamu. Tekikomyeyo yokka wabula nagamu ku mawanga ga Africa okuli Rwanda, Congo, Kenya, Sudan, Uganda n'amalala. Kikyali kizibu nnyo okumanya engeri ekirwadde kino kigenda okukwatibwa okulaba nga tekimalawo bannansi, kubanga mu kiseera kino akawuka kamaze edda okuyingira amawanga gano. Wano mu Uganda, omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo yalabudde ku kwewala entambula ez'olukale, era mu kaifo k'okulondoola ensonga eno tutuuseko mu ppaaka ya bbaasi mu Kisenyi emanyiddwa nga Kisenyi Bus Terminal nga tusanze abasaabaze batono ddala. Saturday Muhwezi nga yakulira ebyentambula mu kifo kino agamba nti bo omukulembeze w'eggwanga wayogera bakola bukozi era basaze dda ku muwendo gw'abasaabaze abatambulira mu bbaasi zaabwe okulaba nga ekirwadde kya ssenyiga corona tekisaasaana mu bantu. Leero ku makya twogeddeko ne bus managers nabo tubabuulidde ensonga y'emu okwewa amabanga mu bbaasi ezo munda, era bakola ekyokujuza bbaasi nga bulijjo bakikola mu kimenya mateeka, kuba nze nkimanyi nti pulezidenti bw'ayogera ekintu lufuuka teeka. Ono ategeeza nti newankubadde waliwo okufiirizibwa naye basazewo n'okusala ku muwendo gw'abakozi be babadde bakozesa okulaba nga bakendeza ku mujjuzo mu kifo kino. Kino twakikola mu kusooka ng'amaze kwogera ne tukendeeza abantu ne tujjamu abantu abamu abo ba guide ne tugamba basooke bawuumulemu kumala ennaku 30 tusooke tulabe embeera neegenda etya, ate gavumenti ejja kuvaayo etya etubuulire kiki ekyokukola ekirala. Newankubadde ababbaasi mu Kisenyi batadde ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola okukendeza ku basaabaze bo abakolera mu Namayi ba bus terminal ssaako ne paaka za takisi ez'enjawulo, ensonga eno bagiwakanyizza. Ekyalibadde kikolebwa singa omusaabaze nga akkiriza naye n'amanya embeera eriwo n'atuwa akasente akasobola okubeezaawo emmotoka, bwe tuba tugambye nti ebisale $5,000 n'asasula $5,000, awo kiyinzika okusoboka okutuukiriza omukulembeze kye yakoze kye yatugambye. Ekizibu kye tulina kati tusobola kugamba mmotoka y'abantu 14 etwala abantu 7 oba 8, kitayina okubeera ekizibu. Tuyinza okukola kwe kufuba okwekuuma, kubanga batambula omusaabaze okuyingira mu paaka amala kunaaba. W'oyasimulira oba n'okolola ffe tetwagala excuse yonna ne bwe gubeera omulundi gumu tukuleka ku ddwaliro erikuli okumpi olw'okwagala okutaasa obulamu bw'abannayuganda bano betubeera tulina mu mmotoka abe 14 oba 13, era kati omusaabaze asobola okugendera mu mmotoka yaffe n'atasasula singa akola ekyo kimu n'akolola oba n'ayasimula, si kusaaga, ekyo tukitwala kati ng'etteeka ekkulu. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuteeka amateeka amakakkali ku bantu abafuluma n'okuyingira mu ggwanga okuva mu nsi ezitulinaanye, gamba nga Rwanda, Tanzania, Congo n'amalala, bw'otuukako buli wasimba bbaasi ezigenda mu nsi zino waggulu, paaka zonna nkalu bwe kalu. Nelson Sekandi akulira Namayi ba bus terminal agamba nti kyali kizibu nnyo okumanya olunaku lwe banaddamu okukola, kubanga abantu be basinga okusaabaza bagenda mu mawanga gatulinaanye, era nti mu kiseera kino bbaasi zonna zipaakinze ku nsalo z'amawanga ezitwala abantu. Eno paaka eno gye twagadde mubadde mubeeramu zino bbaasi ezikola ki, ezicrossinga border. Ekintu kyo tetwakikoze nti nno tukyagadde, naye naffe twalabye nti nno obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Ono agamba nti ekisinga okubaluma be bannayuganda tabagufudde omugano okulinyisa ebbeeyi y'ebintu. Kati saawa zino wenjogerera kiro y'ebijanja eri ku nusu 8, omunnyo katoni ebadde ku $200, abantu baligigula wano $600, abalala $800. So ekintu ekyo wandibadde ovaayo n'okyogerako okulaba nti n'abantu bakola ki, ate abantu obuta tuyinza okulwanyisa kino ekirwadde ne kitatukwata n'ate abantu ne bafaaki enjala. Osiano Mukibi, BBS Gambuze mu ddiiro lyo.